abantu bange abagoberera muzungu David Kadongokamu music analyst. Olunaku olwaleero ntambuliddeko mu bitundu by'Erwengo ebeera Buddu endi ew'omugenzi Livingston Kasozi. Tulina abantu bano abasatu, omuwala ndowooza ali omu n'abalenzi babiri, abo be bamulekwa b'omugenzi Livingston Kasozi. Abantu bano bagenda tubuuzaako kubanga bangi mubadde mwebuuza abaana b'omugenzi naye ganyana ganywebwa muwangaazi. Olunaku olwaleero tusobodde okubafuna. Tugenda kuva wano nga buli omu yeeyanjula. Amanya Sserwanga Kasozi, yani mutabani w'omugenzi Livingston Kasozi. Twebaza abantu bonna babeereddewo music wa Kadongokamu n'abayagala nnyo muzeeyi waffe. Ali makati. Amanya Abaana Kasozi, muwala w'omugenzi Livingston Kasozi. Nebaza abantu bonna bawagira Kadongokamu awamu n'abantu bonna abawagira mugenzi Livingston Kasozi. Timwebalire ddala. Amanya nze Reagan Kasozi. Bebaza nnyo mwenna abawagizi ba Kadongokamu, abawagizi bo kitaffe Livingston Kasozi. Mwebalire ddala. Okay, kale abo be baana b'omugenzi Livingston Kasozi. Ndowooza buli mwana ali wano Kasozi yali yagezaako okulaba nga amulambika mu luyimba lwe. Abaana abali wano waliwo ayinza okujjukiza omulabi nti nze muzeeyi yanyimbirako mu luyimba lwe? Nze muzeeyi yanyimbirako mu luyimba lw'ebizibu by'ensi. Lwase okunambika nganzo. Osobola otuwamu akapeera k'oluyimba olwo? Bwekiri bakyetaagisizza. Anti era kino okiyalambika atya? Kubanga abasajja baasabikanga ennyimba zaabwe naye nga kati ndowooza bwe budde ffe abaliwo omulembe guno okuba nga tuvvuunulira abantu abo tiyali ategeeza kino. Gwe yakulambika atya mu luyimba olwo? Mu luyimba olwo yagezaako okulaga nti mwalimu omukyala yasobola okugaba omwana ku sayidi endala naye era n'akikaatiriza nti owange ne bwe bali bamututte wakiri ndisindikira bwagu n'ababwaguliza oyo yenna ali oba omusaayi ogwaffe gulimu kalondoozi. Mu nsonga eyo yasobola okutegeereza ensonga zonna. Ekitegeeza gwe baali boogerako? Nze kennyini. Okay, Sserwanga Kasozi. Diana, muzeeyi yakuyimbako mu luyimba ki? Nyimbanga ogw'omusika mwe yali alamira muganda wange ono muto wange Reagan. Munyimbanga ogw'omusika mwe yali alambikira muto wange Reagan nga amuwandikira ekirambo kye yanteekamu ne bwe ndiba nga nfudde. Okay, kati njagala obutundu we yakulambikira otuweemu akapeera. Omuzungu saazi nasenyiga Swahili. Neddagezaako twagala abantu bategeere ekintu kye yali akola ki kye yali ayimbako. Kanyimbe mu gw'omusika. Muyinza okumbuuza ku baana bange ababiri bwe bati lwaki ono bwe ntawanya kubanga Diana ye mukazi watte ebibye si bizibu nnyo ze ndabanga byangu kasita alifumbirwa n'aterera mu ddya ekyo kimumala tewali bakabuuza ate n'omukuza kyemufalasira kuyenza bamunkulize nga muntu mutegeevu ayiga eby'omu maka nejalifumbirwa eri balimpa ku kitiibwa wadde neefiira dda naye Ssematimba musajja wattuulirwa n'okulanga ng'ebizibu bituuka ekisooka n'ennyoko walumbe wamutwala osigala ebutwa pozi ne mwannyoko oli naye ate ebizibu bwe biba nga bikedde okumanga amasajja n'okyemalira wekka k'oli musajja ne mwannyoko mukwasa wadde mukuluwo naye ate omufuga nga n'okumuyambako mu bizibu bye ye gali bafumbiddwa aleme kujula nze gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange saagala otawane gwe mwana wange.
Okay. Okati oyo ye Nansubuga Diana mawulira nga bamulambika mu luyimba olwo. N'oluyimba luli lwakugambye bwe ndiba nfunde. Twina Ssematimba Reagan omusika. Reagan. Ensonga nze gye nnyinza okwogerako enkulu essaawa eno eya muganda waffe Sserwanga. Kubanga abasinga ndowooza babadde bamanyi nnyo Diana ne Reagan. Naye Sserwanga naye erinnya ly'eddala ye Kasozi era ng'azaalibwa kitaffe BaLivingston Kasozi. Ekyo kye nsobola okwogerako ekimpa essanyu obudde buno. Okay, Reagan twali tutegeezezaako abantu nti oli muyimbi. Ekintu ekitone kya muzeeyi tukisuubire tutya? Oyinza okuba ng'okyongerayo oba gwe bwakwatagago? Omutawaana ndowooza ffe gwe tulina ng'abaana b'abayimbi gwe gw'okusuubira ffe tukula tusuubira nti tuyinza okufuuka ekyo bataata baffe kye bakola ki? Kye baali. Era mu buto muno tutambulira nnyo mu bigere byabwe. Naye ate bwe tukula olunsi ate buli omu atandika okukola ki? Okutambuza ensi ate mu ngeri endala Katonda nga we yamutegekera mu nsi eyo. Kale okuyimba nkumanyi era nkwagala nnyo naye sinaba ndowooza kukiteekamu nnyo siranga kitange we yakola. Naye Diana ekisinga obukulu nti Diana ate yatukola ki? Atukiikirira awo kati Ssematimba Reagan naye nga banyeeko ennyimba zo nga 3 eri abantu. Twagala otuweeko akapera mu nnyimba za muzeeyi lumu lw'osinga okwewulira. Oluyimba olusinga okukola amakulu lwe nali nsingira ddala okuwuliriza lwe luyimba lw'okuwola n'okubanja n'oluyimba lwa muka kitange n'oluyimba gwe musika n'enkabira mabujje. Kati twagala olwo lw'osinga okwewulira otuweemu akapera. Sseggwanga yakuneera nsonze ninawo obuyimba obulala bwengase ku waluli obwajjuuzi bugalo n'enduulu ssaako emizira ebikuba wentuuka bimpadde amaanyi wamma nsiimye kyenvudde nvaayo ntuuke we muli nga nnina ebizimbe ebirala wonooba ow'okuyiga bigasenga ggwe naye ate munnange essaayo omutima kuba nze ttica waakuyigiriza okuwola n'okubanja byombi obiyige nze bwe nnyumya ebyange mwe munnyooma so bye mbagamba bye by'amazima obwesigwa bulinga zaabu. Oluyimba olwo. Kale. So bantu bange abo be baana b'omugenzi Livingston Kasozi be yaleka lwakitegeera nti Diana ali wa myaka 7, Reagan myaka 2.5, Sserwanga myaka 11. Abo be bamu ku baana. Naye era wano ku mabbali ndinawo abaami abalala abaaliko ne Livingston Kasozi mu budde obwo. Tulina omwami amanyiddwa nga Sebambuulidde Patrick nno nabateerako n'oluyimba awo nti yaliko ewa Livingston Kasozi era ndowooza Kasozi we yafiira mu 97. Omwami ono yali asoma senior 5 nga Kasozi yamusomesa egye yava okwegatta ku Prince Joko Kapero n'abeerayo